sisiba naye abantu tebatwala ng'olubalaato. Bebe tasiba yagezaako era ne bigaana go ge mazima. Yali agezaako ne bigaana oluusi amanyi n'okusiba ne ziwera ne paka 10 eyo nakubira esimu nagamba anze nywedde amazzi nfa. So ye muntu wa mazima. He doesn't beat about the bush. Ya muntu wa mazima. So yababulira mazima. Era mbeera mugane kati lwaki tobeera nga weesindikiriza n'osiiba try. Nagamba kasa ala yagamba batosobola osibulula abala. Kati ye he stuck to that. Nemuga tokikwata nnyo. Basibule nenga naawe ogezaako nagamba mazima go gali nti kiganye. Kale tunga tugenda kuba 5 naye kankubulire just what I feel is right. Yeah, true. Ekingira ddala obukulu abakyala bamanye nti beauty fades with time. Naye kati kiki ky'otunuuliddeyo mu maaso, what have you done for yourself? We have to invest in ourselves. We have to work. Yeah, we have to build brands. We have to work something that will keep sustaining us in life. Gwe ng'omukyala totuulaawo n'ogamba nze kandera abaana. Omusajja walikeera ku makya n'afuna accident nga talina kyayinza kukola. Olikola ki? Olikola otandika otetenkana. You have to start now. Ekirala is family. Tufuba nnyo okulaba nti we forefront our families, we take care of our families, because at the end of the day bano be bantu abagenda otulabirira nga tukaddiye nga twavuwadde nga mu maaso eyo a lot of things happen. Naye gweobeerawo n'ogamba nze abaana bange omukozi kaabakuze, really abaana bajja kujjukira mukozi bwe baba bakaddiye ng'okaddiye. So tulabirire abaana baffe, we give them our 100%, tulabirire babba baffe, marriages affe tuzirabirire, twekuume ng'abantu. Then ekirala, we really have to give respect to our husbands. Omwami ne wabanga mwavu mutya. Omwami ne wabanga mwavu mutya. Atya mwavu simanyi alabika bubi oba mugagga oba ki. We have to respect them. Give them equal respect, like gyewandibaddewo omuntu alina ku ssente. End of the day yagenda okubeererawo. Yes. Kale tweyanze nnyo Yanziza nnyo okunjagala neyanzege. Sina bigambo bingi when it comes to the people who love you. Tukubayo ka tune guno omwaka. Nza tukubayo ka kayimba. Nedda. Ekyo kyaliwo awo twali tukolamu katiza. Teaserizing. Kati full movie tugiri. Oyinza okwebaka n'oyitawo. Yeah. Omwana baba akolola oba awuliranga oba empewo nnyingi ava mu buliri n'agenda n'abika ku baana n'abakeberako. Adinisa Magale kino kiriba he is a devoted father. That's one thing I should say. Kyensobola okutuulaawo ne ŋŋamba nti I am blessed to have him in my life. Nga tumaliriza omu ku bato akoze post olunaku olwaleero girabyeko. Mutabani wange? Yes. Alpha? Yes. Yes. One of the best. Yes. Ate ninze ya Alan. Alan kati. How did you feel ngolabye post ya Alpha? Oh, I felt so good. Nade njagala nakaaba. He is, you know, oyo mwana ali obankugambe nti he's so emotional. Alinga taata we. So ye byonna byawandika byayogera biva ku mutima. Oh. Yes, I was so touched. Thank you so much, Alpha. I love you. Any two words that really caught your mind? Ebigambo nga ebiri okuva mu post. When he said she has a lot of love in her heart and paradise under her feet. Yeah, those were the best catching ones, because in Islam we believe nti Jannah oba kutugambe paradise oba eggulu liri under the feet of a mother. Yeah. Kati oluusi abeera wano ng'ajokinga nga ntudde mu ntebe nga ngamba mami kankusimulako ebigere kuba Jannah eri awo wansi ebigere ne mugamba nedda si kye bategeeza. Bategeeza you have to bow down to what I say, ompuliriza nga ebyo mbikola naye bayinza okuba nga bategeeza kiri nti ebigere bino okuba nga bitukula nga nze nina obicleaninga nyingire Jannah. So when he wrote that, I just remembered him ng'abeera wano antiizi nga mami kancleaninga ku bigere byo. Kyo kituufu kubanga abantu gundi social media bagikozesezza bubi nnyo. They feel like balina otubuulira engeri y'okukuza abaana baffe. Ffenna ng'abazadde tumanyi abaana baffe tubakuziza tubadde nabo from the day they were born. So I wouldn't, nange ng'omuntu newankubadde nti yandibadde nze siyinza kubeerawo nenninda omuntu nti avuma omwana wange nange mbeere obeza nga maama balabika batuufu. No. Mwana wange nze mumanyi, so tombuulira ngeri y'omukuza. So she was right about that. Okay. We should protect our children. Birthday nyingi zize zikolebwa rasita ebirabo azaakuwa amayumba n'amamotoka. Waleero akuwadde ki?
sigenda kyogerako sigenda kyogerako. Tugere ku Gagamero family nga tumaliriza. For years badde bakola nnyo Rasta nga bakolera surprises. Kyobola mbadde sikisuubira leero. This was a huge one. Mbadde sikisuubira. It's the best. Omwagala naye oba nga tumwekakasa naye ng'omwagala ng'omulage love, compete with other people who are on phone with him by showing him that you trust him, you love him, you want to build a better version of himself. That's it. Okay. Ako bana mukasalemu naddala abawala mukante ku TikTok mukawulirize bulungi nnyo. Mwesonyiwe essimu z'abasajja muzireke nomba mwagala kufumba muzireke muzeesonyiwe. Kaddemu omundi gumu nsaba busabi ku lwange. Bakyala bannange mwesonyiwe essimu za babba bammwe. Muziveeko mubeere ku zammwe oba n'ez'abaana bammwe mulabe abaana bali ku ki bali ku apps kyezo ze baliko ezitagenda boonoona mu kifo ky'okubeera okumala obudde muli ku basajja kuba omusajja ne bw'okola oti aba nga yagadde okwenda ajja kwenda naye bw'oba omuwa emirembe gwe nga tobeera ku simu tokola ki he will stick to you. Mean that yeah? It's been good. Twogereko kuva ku birthday lwenako mukulabako until this birthday. Soko tuyiseemu kaawo how you've been, biki ebadde surprises, ebintu by'osanze mu bulamu. There is nothing really much. Nothing much, but I think the older I grow, the more I appreciate life, the more I appreciate family, the more I appreciate humans. Okay. You get to know humans, n'omanya nti you can't please everyone. N'omanya nti sinti buli omu akwagaliza n'okola ki n'okikkiriza nga bwe kiri naddala kati social media yajja abantu they use it just the way they want. Oli akwaya just abeera kasimu ke ku mapeesa n'ayogera kyayagala, so tosobola kupleasinga buli omu, tosobola kufuga buli omu, so baleka ne babeerayo nga buli omu n'omuleka mu ndowooza ye and you move on with life. But I would say that I appreciate life more now. Yes. How many years are we talking about now? Konza abamu bayinza okuba losing account. Of my birthday? Yes. I'm 17. I expected that. Abakyala tebayagala kwogera. So tukirekera abantu beesalewo emyaka gy'olina? Basalewo. Naye nga sinaweza ana ge mazima. Okyali ku level ya kusatu? Nkyali ku third floor. Third floor. Awo tukyasibidde. We natuuka ku fourth floor njakira. Tukireko about count floors. Floors temukyayogera wakati awo. So togere ku lunaku leero nga erukedde. I know they've just done a surprise for you. Yes. So did you expect this surprise? No, I did not. Tolaba Wendy. Era nange no makeup, just the usual you. Nothing. Nakedde ku makya ne ntegeka abaana ne nkola kekisi ne nzitwala ne ku dduuka ne nkomawo ne ntuula ne ngamba oba ndabeko ka movie mba ndi awo mpulira trumpet so ne ntunula ku kamera z'ewaka ne ntunula ne focusinga ku gate nga n'abantu bayingira bangi nga abannaani nsooka ne nfuna bufunyi katambaala ne nga kati surprise n'omanya nti olumbiddwa ate nga tuli mu kisiibo. Ate nga tuli mu kisiibo kituufu. Katubuuzeemu osiiba. Of course. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ekisiibo tukitambuza. Tukitambuzizza tugenze. Kiri kitya ewuwo? Kirungi. Omuntu wali twogerako ne Rasta waggulu n'atugamba ye akyali ku ssaawa 8 awo kati gwe. Amazima ago gali nti abadde ayagala kusiiba this time round but abadde alina amaddagala galiko. Yabagambye. Yatugambye. Alina amaddagala gali ga 3 weeks ne baddamu ne bamwongera 2 weeks so tasobola kusiiba at the moment. Ne katusuubire tusabe inshallah next Ramadan ajja kusobola okusiiba. Naye gwe oli wa ssaawa meka? Gwe njaletera kuluma ku ssaawa meka? Nze ne wennuma nguma. Naye ngetera kuluma ku ssaawa nga meka? Twamanyira the first 3 days ezibeera enzibu. After that omubiri gumanyira. Nze omanye zingirawo 10 eba etandisa we just brush it off. Kasi okirowoozaako n'olowooza n'otunula ku ssaawa oba ogenze. Gwetera kulumba ssaawa nga meka? Wotera oganoga wamanye okunkanga mwawo? 11. 11 enkanga ne bonkanga. Sitya danger. 4:30. Ze ssaawa zo z'ozukka? Zaddaako. Okay. Tewazzeemu kwebaka? Sazzeemu. Kuba mba nina okuzuukusa abaana. Usually nzukka 5 naye kati